Zambaali mukristayo munange nnyo era mwakolako naye nnyo twasoma naye n'okusoma naye amawulire we kumumkaati naye omwana oyo omutima gwe si mulungi saagala gamba nti mu campaigninga naye alina omutima omubi oyo Zambaali Bulasio Mukasa ne bwe yakola nabo ku CBS bayinza okubuulira noga nti oyo mwana ali bwati ne bwati ozigwa wakola naye ku capital kakati bwe abaana bona tubamanyi kale nze musabira agende mu maaso naye gy'okyogenzeemu kitegeera ne lwaki abantu bamugeraageranya nnyo okufaanagana kazi bwe Bashir Mbaziira anti era bwe bitu bwe biri bw'amawulire bonna bonna bagenze okwesimbawo yadde ne mwenaale mugundi baavuddeyo bakomyewo mbuulire yagenze n'akomawo. They have let us down. All journalists have completely done nothing. Mbuulira anaakoze ekiriyo Joyce baagala emityano gundi omuwulira emityano omuwulira Bashir kazi bwe byakola wabiraba ani muna mawulire omulala eyakozeeko kitegeerekeka Zambaali tasobola kukola kitegeerekeka tali bwe kiriwa kyogamba asobola okuwangula naye nafuka nga kazi bwe talinza na kuwangula gundo gita kusaaga gweyo gundi eyo tuguma ate tokyusa bibalo gundo gita kusaaga eyo Zambaali tasobola kuwangula nasana owange kale awangule baba sente mama we akola mu katale mama wa Zambaali eggulo limu baali babawadde sente za PDM n'akwata akakadde n'akawa mutabaniwe n'akaleeta mu NUP n'agamba neeyemye ngenda kusasula obukadde 5 ndeseeko akakadde bakyamubanja obukadde 4 kubanga abalala abaleeta ez'owamu milioni 2 milioni 5 milioni 10 zibaleeta omulundi ogumu ye Zambaali NUP ekyamubanja obukadde 4 bilioni 9 9 billion ekitini nnyo okusobola okwesimba obwa president bwa Uganda n'obwoba olina akayumba kewazimba n'obwoba olina ettaka mu Kampala wano tosobola kwesimbawo kutunda niweesimba okubwa president bwa Uganda kati ng'eri mu bilioni 9 kizibu kakati njagala nkubuuza amazima gennyini kiki kye tuliko commercialization of the politics ebintu abiteekamu ssente akalulu kafuuka ka ssente tosobola lwaki ono n'ebiseera by'abantu bannamawulire ne muwandiika ono ne yaggyeyo empapula yeesimbyewo wa tosobola you can't nze nali nkibaddemu I made a research physically najjayo empapula 211 nazijjayo nentambula mu ggwanga lyonna nenfuna emikono gyonna nenjifuna nenjireeta nenjituusa akasiiko k'ebyokulonda tebanziramu yadde okunziramu nti ogireese oyise toyise gyayiseemu tegyayiseemu tebanzirangamu n'okutuusa lwaleero wali ku kibiina ki mesani sirina kibiina wazijjayo nazijjayo naye bwe nkugamba embeera gye nayitamu sigirabanga nako otaddeko biri byogenda emiggo egiri ku kyalo eyo mu byalo eyo emiggo bakuteebereza ne bagamba ono ne bakukubireyo wansi nagamba no muyekera watambulanga otya ate natambulanga atya nasulanga nengenda nembako wensula mu karoji akomutwalo olusi nefune omuntu nemugamba nsuzaako ng'ebipapula byonna mbyetise ensawo muno musene nentambulira mu taxi otambulira mu taxi onoonya emikono ate katuukule ki tewalinawo kamotoka ate guukajiwa naawe gwoyinza okuvuga emotoka mu ggwanga lyonna sente oba ozijjawa naye emikono nagireeta Tugume nagireeta naye akakiiko k'ebyokulonda aka Badru Kigunda obudde obwo tekakuddamu. Salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno Ona osinzira byonna byokola nkwaniriza nyina Gideon Tugume munnamateeka president w'abawejjere munnabyanfuna munnamawulire agambye nyambadde eno si yero mulimu kabulaka nze nyambala byange ate nzikyaliko kibiina kya byabufuzi kubanga ebintu bye bakola
Matiya ebintu abantu bye bakola owulira nga bikutamye. Okitegeera kwagamba olabo abantu bye bakola n'ogamba nayo naategeera atya. Olulina kubalira ekyetaagisa omunakampala okubeerawo. N'enzita n'enkubalira ezikwetaagisa okubeera memba wa palamenti. Nti bw'oba ogenda kwesimba omekazi wandibadde nazo. Abantu beepanka ne bagenda ne bajjayo empapula nti bagenda kwesimbawo. Bwe batuuse batandise okukaaba ng'okwesimbawo tekunatuuka. Olwaleero njagala kuyitiramu nga tetunagenda birala byonna. Bw'oba oyagala kwesimba okuba pulezidenti kye weetaaga. Bw'oba oyagala kwesimba okuba pulezidenti. Njagala okwate kaliculeeta. Abatulaba abalungi bassebo ne banyabo njagala kubalamusaako nti mwasuze mutya. Muri mutya mu nsi yonna. Mwewale kulaba MS Media. Matiyo okikoze. Abantu bakulaba bannange. Njagala kwebasa abali mu America, nebaze abali mu Canada, nebaze abali mu UK. Waliwo omwana ali Greenland eyo waggulu eri gyali bali eyo bacapa. Waliwo abaana abali mu German, abali awo mu Scandinavian countries, waliwo abali mu China, waliwo abali wano mu Russia, naawo Ukraine abaana weebali. Abaana 200 bavudde wano bagenda kuvuga trailer mu Gaza. Nengaba nange bana Uganda temutya emizinga egiri mu Gaza nese mu bagenze babana barumbye. So twagala kubagaliza ebirungi abali mu Egypt, abali wano Sudan mundeseka naye bana Uganda gye bali Sudan bagezaako batetenkanya Sudan ya waguru Sudan ya wansi wano mu Congo bana Uganda wonna gye bali tubaramusiza mwenna. Abali e Rwanda mwenna tubaramusiza, abali e Burundi, abali e Tanzania mwenna tubagaliza birungi byerere. Wali Muganda wange ali Mozambique, njagala kumulamusaako nti sebo osibyota eyo. Abali mu South Africa n'abalala bonna MS Media ebatuukako. Amanya agange ze Gideon Tugume, ndi muzukulu wa Andrea Gakyaro, nzaalibwa wali mu kyalo bakiyita Mijera. Town Council bagita Kakuru Town Council Ruhama County Tunga mu district. Senso okubeera awamu naawe. Nange wento Tugume. Obulamu bulungi. Obulamu bwo bwandibadde bulungi. Si bubi nnyo. Nesimye okubeera wano ku makya ga leero. Naye kyembadde nkugamba bannabyabufuzi abatategeera abali mu Uganda wano. Abakeera obukeezi bwe balowooza nti bubagenda kumala gagenda mu byobufuzi nga tebamaze kubala. Kikyamu nnyo okusanga kati nga tulina abantu 108 mbu bajjeyo empapula bagala bwa president. Gwe okubeera president wa Uganda oteeka okuba nga weetegese. Kati njalo soko tubalire okufuna emikono n'okunominatinga kyokka bakwetaaza district 94 94 districts. Ngabuli district ojaye emikono naye okubeera safe wetaaga districts 100 districts. Ngabuli districts ojaye emikono 10 buli district ojaye 10. Naye okubeera on safe side wandibadde oleeta emikono 200 kubanga ojja kusanga ng'ogumu gwe waleese bakuwadde namba enfu ogwo ne bagutta, ogumu gwe waleese yori yabadde yawadde omulala ogwo ne bagutta. So to be on safe side wetaaga 200 signatures per district 10. Naye singa mu district 10 eza Uganda nga buli district n'obwogibalira ekitono nnyo gibalire million 2. District 10 yes buli district ekitini okunoonya emikono ekitini nnyo okufuna emikono egyo gibalire million 2 ziba sente meka Tugume zibe miliyoni 200 miliyoni 200 byokka miliyoni 2 kwa kati ogambye nkwate district miliyoni 2 yes za million 200 millions 200 million zizo 200 million miliyoni 2 kakati twetaagisaamu abagenda okunoonya emikono egyo kubanga gwe toyinza kukwetolola eggwanga. Ati buli district zezo miliyoni 2 zetuwadde ezo miliyoni 2 ono agenda okusayiningira takusayiningira bwereere mbadde manya mpanga tebakuwa ekitono nnyo mitwalo egyo omuntu okusayiningira ku lupapula nze nali nkibaddemu mitwalo egyo tubale emikono 200 ogifunira ku sente mmeka emikono 2 buli district buli mukono gwa mitwalo 2 gwe bazaamu 20,000 ze kubuulira mbadde mu kintu kino nakirimu nagifuna balamu sente mekezo kati buli district giwe miliyoni 4 times 10
That is 400 million. 400 ogateko milioni 2. Milioni lukaga. Ezo zetagisa wakiri ekitone nnyo okusika emikono tobaze mu mafuta agagenda okujja wanogo okutambula kubanga ekintu kino kirimu ba supervisors abano supervisinga kirimu abagenda okunoonya emikono bo bennyini kirimu abagenda kuveeno okutambula okulaba nga emikono egyo bagikollectinga kirimu empapula president okuzokyamu photocopy okitegeera kirimu ebintu weetaaga 800 million okufuna emikono jokka tonateekako zino milioni 2 za nomination tonaziteekako kakati leeta milioni 2 olono zinono zetubaze tekuliko za security ojja kutuuka ku district nga tonagenda mu byalo osooke mu office ya RDC oleke emitwalo 10 ogendeko mu office ya diso oleke emitwalo 10 bakusindika ate kugombolola awali giso oleke emitwalo 5 ogende ku kyalo awali piso olekeko emitwalo 5 ogende ku kyalo awali viso nawolekewo ekitegeeza osooka kweyanjula mu security gundi tosobola kubaako kyokola nga teweeyanjudde ate teweeyanjula mu bigambo mbuyeze Tugume nvudde mu kibiina gundi zo kunoonya emikono mugakatona mugolodoko era abagenda ogireeta bajja kuba abantu nga 10 abagenda okufuna emikono ku 18 be bagambye abantu nga 15 baba 10 be bagenda okuleeta emikono gino abono nabangi nze kubuulira nze kino nkikubuulira naye eddalu obulalu bw'Abannayuganda abalalu kati bwe buba tutte balowooza bo nti okugyayo emikono kintu kyangu kiri awo ate ne gavumenti etulula oli agenda ne kyapati nga bw'alya ng'atwala empapula za gavumenti ng'ayambadde ekipale ekimpi abamu bazijjidde ku buyungo obusiru obubajjudde Bannayuganda kati bagenda nti bagenze ku mikono abamu tebannana gye baalaze nze waliwo bagiggyeeyo bali awo batudde najjo kubanga tanana kyakulya ne Kampala tagenda kugifuna egy'e Kampala tagenda gifuna omanyi kankubuulira ekintu kino ekisooka olina okufuna omuntu omuyivu agenda okufunira emikono gino okujjuza ate kwanga amanyi oluzungu ng'alina okujjuza obulungi enanga muntu oli okuwa enanga muntu ye okujjako nini namba eyo okujjako ni namba ng'enanga muntu gy'alina ntuufu ate agirina abamu kati nga mu Kampala zonna bazisinga ziri wamanerenda ziri ku mbaata teziriiwo kakati gwe emikono genda gijjawa ekyo kya mikono gyokka gye mbadde nkugamba tulina constituency eziwera omutwalo katubale omutwalo gwokka 10,000 constituencies mu Uganda buli constituency constituency 10,000 polling stations ebironderwamu katugambe biri mutwalo gumu kati gwe ku polling station yokka buli polling station emu weetagako abantu abo no kati wali tumaze okufuna emikono tumaze milioni 802 kati ofunye emikono ogatandika otalaga Uganda okutalaga Uganda katwala amafuta agagenda okutwala mu Uganda wonna district 16 okuzeetooloola mu zonna weetaaga amafuta buli lunaku katwale nti okozesa amafuta gakakadde buli lunaku ogenda mu districts 2 katubalemu okadde 16 ku mafuta na ezo ziteekaawo kakati twetaaga ez'okulya kubanga tiimu obeera n'abakaddeyideyi nga 10 mulina okulya mwenna ate bonna bakaddeyideyi bali ku ggwe ng'oggyeko okulya katugambe buli lunaku buli kaddeyideyi alya 1,000 tubaze kitono nnyo kubanga mulimu agenda kulya chapati olina 2 olina bakaddeyideyi 20 gye mitwalo ameka 2 buli lunaku okitegeera ezo zakulya kakati tonasula twetaaga ez'okusula buli lunaku katugambe omuntu wa mitwalo egyo ebiri yobala oba tobala ogata kati kantandika okugatta kati ntandikidde ku milioni 10 ez'amafuta 16 ozigase ku 82 nzigate ku 82 tugenda kati mu 9 mu mweka milioni 802 gatako 16 kuli mu milioni 966 kakati z'okulya katubala akawumbi kaweddewo
kati tuli ku kawumbi kati wali akawumbi kati kaweddewo n'ez'okulya n'ez'okukola ki n'okwebaka kale katubyalira omwo byonna bigendera omwo twebase mu buno bu guest house obwa layisi abamu basuze na mmotoka abamu basuze mu mmotoka mu parking kakati ate alaawense kubanga abantu boogenze nabo balina okuweereza awaka ekyokulya yes definitely olina okuweerezaayo awaka ekyokulya ekitono nnyo buli lunaku mitwalo egyo 2 buli muntu abantu 2 oba kitegeera kakati ekyo ng'omaze okuweereza allowance awaka ekyokulya kati buli lunaku kitegeeza abantu 2 abasasanzaamu emitwalo 4 baweereza ewaka tayimuzi ennaku ze mugenda okumala mu campaign kati balenda ku nkaaga emyezi 2 kati obogenda basasanza milioni 24 baweereza ewaka yes zigate kuziri ku kawumbi kakati kuzino twetaaga ebidongo system je tutambula nayo kuliko mizindalo kuliko biki buli lunaku wetaaga emitwalo 3 eya system eyo twetaaga ennaku 6 buli lunaku emitwalo 3 twetaaga ennaku 6 milioni 18 ogira ozigata kuli oba kitegeera ngawadi akawumbi kamu ne milioni 24 tugatako milioni 18 kabera akawumbi kamu ne milioni 3 mu zizo kakate emotoka ozipangisiza kwanga toyinza kuwera na motoka ezitwala bada abantu bonna waliwo gye wapangisiza ey'ebidongo kale katugambe yabadde kale kajuka tujijeko naye waliwo gye wapangisiza kati mukubala tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakugoka okusoma dua ezigobe bisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe boodi enga teweddeko soolenga onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 67 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors ngasiya atategeera bice kibalo tanakibala tanaba kubala kibalo tumyumyude budget tuli ku budget tusqueezinga nti omuntu wetaaga sente meka kusimba ku president bwa Uganda how much do you want ng'omuntu ategeera owa bulijjo oli mu kawumbi kamu kumpi milioni 5 kwa wetutuuse kati mu kiseera kino kakati ekyo kyonna ebyo byonna opangisize motoka pange motoka wetaaga motoka 5 ezikugoberera amafuta ga milioni matini ge twabaze kati tusqueezinze budget mulimu abatambuza ebigere buuza Mukaaku yatuuka n'okutambulira mu motoka ya security eya poliisi eyawebwa Electoral Commission Mukaaku gye yatuuka n'okutambuliramu Electoral Commission yewe kuwa amafuta ekuwa motoka kimotoka n'abasirikale gw'obaliisa ne driver gw'omuliisa nkugambye wali gwe ennaku eri wali gwe wali ogirabyeko ennaku eri awo ne kati bana banonya empapula bino tebabitegeera ate babimanyi banona bunonyi n'obwekiba ekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda twali kibiina ky'ebyobufuzi ekisobola okufacilitatinga kati presidential candidate n'otambula bulungi n'okola bulungi n'osobola okuwaddaawaddako tekiriiwo okujja kunga gavumenti yennyini yekuleeta nga gwe oli opposition naye nga yakuteekamu ki yakuteekamu akasente naye gwe ng'oli ng'otamanyi kakati omala kutuuka waliwo embadde nkugambye motoka wapangisiza tetwazibaza ezo tuwalemu sente ntono tugambe nka milioni nga 5 okumalako tuve ku motoka tunokanika emotoka ezayonoonese kuliko bamakanika kuliko baani awo bonna bali awo tetunabala bipande buli kipande kati kya siringi 10 ezo kipande kyekyo ebipande bya 5 ekiriwa F4 F3 ya 10 ya gamba ekikya presidential mubadde ki ebipande ebirungi ebyoteeka ku gundi mu buti ne bakiteeka wali kya siringi byoteeka mu buti mbitegedde ate muri bwe kya milioni ezo ezo billboard oteekeko sente mekezo bw'oba okuga nti kakati abwe presidential candidate
mpulira amaanyi nabagula masuti gona atambulira tonnaba wetaaga masuti wetaaga ate balina okuziba nga bazonza bazitereeza naba kusasula technical team enakuwabula n'okuba nayo kakati va ku bipande biri waliwo kibayita hand bills ozimanyi buno obufaananyi obutonotono bwe batambuza wetaaga bakampeyina abagenda okukampeyingira bw'obeera omugezi buli ku kyalo wandibako n'abantu wakiri babiri every village tulina ebyalo kati 8 byali 7 mu 2 kakati biri 8 n'omusomo mitwalo tebyali mitwalo 7 mitwalo 7 data oyina data ku simu mitwalo 7 kakati babyongeza ndoza kakati mitwalo nga 8 binza okubeera mitwalo 8 kati ogamba buli kukyala afuneko wakiri buli kukyalo funako abantu bameka babiri buli ekitono nnyo kyogenda okuwa omuntu oyo buli kukyalo ali ku kyalo kyogenda okumuwa facilitation gyogenda okumuwa mu myezi 2 katubali buli myezi 2 wakiri ogenda muwa emitwalo 2 buli muntu balamu endako ate kati ate kituwanvu yenye balamu anti tujja nfune actual byalo wano kasoga nfune actual byalo tumanye byalo ebituufu 7 oba 7 bwe bityo oba 7 bwe bityo oba biri awo biri mitwalo 7 kati giri mitwalo 8 ebyalo biri mitwalo 8 bayongeza mitwalo 8 kati bazabe mitwalo 2 nga jomuwa bulidde buli atubaze campaign namba yonna bantu babiri kati mitwalo 2 je mitwalo 8 actually jonna okubala ku mitwalo 8 ejebyalo zwameka kanda be byalo byetuyina tuyina ebyalo biri emitwalo okusinzira ku boss 7 ne boss bino byalo kibi yawandi gambe meka engambi mitwalo 2 si bituufu bino byandiva kakati gwe abeerawo kati ebyo biri awo kanzije nkubiseemu kubisaamu ebyalo byawukana ne parish ziba village mbadde ngambye parish villages wano n'esimu yo baya bakula etya villages ubos shomowa ubos egamba villages ziri emitwalo 2,200 mu 5 mu 37 according to Uganda Bureau of Statistics kakati bwe biba mitwalo 2 kati bazaamu kati tutubale mitwalo 2 n'ekitundu kakati bazaamu mitwalo 4 kwanga wetaaga abantu babiri buli mitwalo 4 mitwalo 4 campaign yonna okugwa milioni 10 kati njagala omuntu ono eyajeeye empapula ategeere wawalaga olaga wakati kati ne kubana bajeeye empapula nyina ne gwenda wali omukwano gwange akawala bali yokasanze kono bakati ndajemba kamala senior ya muka kajeeye empapula ne kakati bokabuuza olaga wa kukulembera Uganda no bintu bya kisira abantu balalu bakola gundi ne basanga abantu ebitundu 5 mu 3 ebana Uganda balalu okusoza kuli sachi wa butabika buli omu mulalu naye buli omu eddaluli the level y'obulalu yevalinga naye bana Uganda balalu kakati bova kwekyo kyembadde nkugamba kiri kye tubaddeko bakampeyini abali tubamaze twetaaga parish supervisors twetaaga gombolola oba sub county supervisors twetaaga supervisor abali kusaza twetaaga district supervisors ebyo byonna byetaaga sente kakati nova mu ebyo nojja notandika okunoonya abakugenda okubeerera ku polling stations kati ku lunaku olw'okulonda lunatera okutuuka lutuuse ludyawo katunagambe ku mitwalo omutwalo mulamba ogwa polling stations wetaaga abantu babiri buli muntu mugakatona mu otamuwa mitwalo 5 buli muntu polling stations zo tuinanga mmeka Uganda buli mutwalo gumu nezigwamu buli muntu ayagala sente mmeka emitwalo ekyo 5 bwotagimuwa tajja na kulabikako abamu actually nezo ziba ntono tarabikako diara form bagenda zitunda oba kitegeera mitwalo kakati gwe
kati wetaga emiliyoni kyogamba ku lunaku olwo polling bana bagenda kubeera wa wetaga miliyoni 5 ate si 5 byokka abo bokka mu 5 biri ne wetaga actually miliyoni nga 8 miliyoni nga 8 twakabala tuli kati mu biliyoni nga 4 kyetaagisa biliyoni 9 9 billion ekitini nyo okusobola okwesimba obwa president bwa Uganda nobwoba olina akayumba kewazimba nobwoba olina ettaka mu Kampala wano tosobola kwesimbawo kutunda niwesimba okubwa president wali nyumba gyoba olina kati ng'eri mu biliyoni 9 kizibu kakati njagala nkubuuza amazima gennyini kiki kye tuliko commercialization of the politics ebintu babiteekamu ssente akalulu kafuuka ka ssente tosobola lwaki ono n'ebiseera by'abantu bannamawulire ne muwandiika ono ne yajeeyo empapula yesimbyewo wa tosobola you can't nze nali nkibaddemu I made a research physically najayo empapula 211 nazijjayo nentambula mu ggwanga lyonna nenfuna emikono gyonna nenjifuna nenjireeta nenjituusa akasiiko k'ebyokulonda tebanziramu yadde okunziramu nti ogireese oyise toyise jayiseemu tejayiseemu tebanzirangamu n'okutuusa lwaleero wali ku kibiina ki mesani sirina kibiina wazijjayo nazijjayo naye bwe nkugamba embeera gye nayitamu embeera gye nayitamu sigirabanga nako otaddeko biri byogenda emiggo egiri ku kyalo eyo mu byalo eyo emiggo bakuteebereza ne bagamba ono ne bakubireyo wansi nagamba ono muyeekera watambulanga otya ate natambulanga atya nasulanga nengenda nembako wensula mu karoji ak'omutwalo oluusi nenfune omuntu nemugamba nsuzaako ng'ebipapula byonna mbyetisa ensawo muno musene nentambulira mu taxi boy ng'otambulira mu taxi onoonya emikono ate katuukole ki tewalinawo kamotoka ate guukajiibwa naawe ng'oyinza okuvuga emotoka mu ggwanga lyonna sente ziba ozijjawa oba ozijjawa naye emikono nagireeta tugume nagireeta naye akakiiko k'ebyokulonda akabbadiru kigunda obudde obwo tekakuddamu tekanziramu simanyi oba gyali meka oba gyagenda gitya oba byali bitya nalewo abantu nga bagenda okwewandiisa nga siriiko nagenda nembabuuza nti abaayi nga kindi bagamba nti it is still under process naye toyinza nakumanya process etambula etya tomanya oba emikono bagikola batya oba bakola batya naye bagenda okugira obajjayo emikono gundi empapula koro oba bali 18 naye abayitamu bali 6 kitegese Electoral Commission ye wadde olese emikono yegamba ono tumunominating ono tumunominating n'emikono gya bwereere n'emikono gya bwereere bakutawanyiza bwereere oba kitegeera kakati gwe agenda okwesimbawo ogenze mu kiki kyogenzemu okitegeera ajeyo emikono kyegenzemu okitegeera onayadde ekikumi ekigenda okutambuza nze nalina ku ssente nali nkuŋŋaanyizaawo obusente bwange bwe nalina miliyoni nga 7 nasigazaadde ekikumi n'omulimu ate gwe naliko gwafa kubanga gyogenda booti n'otambula booti ogenda okudda nga tewakyali mulimu yali kitugume nze nali njagala kumanya ki ekigenda mu maaso era nakitegeera nga namawulire nategeera ekigenda mu maaso mu research woyo kumpi kale tumutwalenga research wasasanya miliyoni 7 n'okusoba naye enjala yannuma nakomonze nga nkozi ziri ssente saali akola gwe omanye okugenda ne bakwetooloola nabakuwadde emikono emifu nabatakuwadde onaamala okujjako omutwalo gwo n'abulira mu bantu natuuka ekabaale emigo gye bankubira ekabaale nadduka emisinde omanye okuddusa ebigere okudduka ku bigere gundi nagirinnyira mu nsozi waliwo ensozi lw'ekabaale awo baluyita simanyi ludda weeyo waggulu gye nalinnyira takisi kati mu luvu bintu by'okusaaga eggwanga lino kyetaaga bw'omala kulikwata nga Museveni bwe yalikwata olinyweza obeere nalyo tolita banno otandika okubaliisa akakanja tegeza NRM tejja nanoonya mikono tekatejaawa NRM abantu 3 mu 5 buli ku kyalo babeera ng'emikono bo banoonyeza ku kyalo naye bagamba bagambye RDC oba RDC bagirete emikono kakati okumanya nti kyewuunyisa ku lunaku lw'okulonda ku luno okulonda juzi Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yeesimbawo ne president n'abalala nali Karamoja
nganze ngoberera ebyokulonda nali one of the observers local observers naye naraba ekiri eri nga Ekaramoja na mu district 16 ezikora Ekaramoja nga Kyagula Robert Kyagulanyi Ssentamu mutanayo ya the agent n'omu district 16 ezikora Ekaramoja nga tanayo ya the agent n'omu Ekaramoja eyo bwoba tomanyi territoriate neji bwoba otambula wegendereza sawa yono linya mu bubi Ekaramoja naye nga abantu bagizebwe bato bari mugabire abasajja bari bwerere kutambula bwerere ali mulayina agenda kulonda bwerere naye nga yena ayimba yero Museveni nekati ngowa kiyinza obbe ekizibu eggwanga lino katugambe nti oli najja ne yeesimbawo baka opposition ngo nawangula uwangulirewa kubanga ye Prime Museveni alina ba agents abaliyo olwedde buli wantu alinawo agenti buli ku district alinako diso musirikale ne deputy we bona basirikale buli kugomborera kuliko giso musirikale ne deputy we buli ku parish kuliko piso ne byuna mumyuka we ku kyaro kuliko viso no mumyuka bona basirikale bajasi either yawumula oba akyakola kakati gwe aveno nga opposition ogenda kuyitirawa naraba there forms mwabala munonya ne banonya azitwara abo ngati babalaba opposition ateza eza Prime Museveni abeka chiko by'okulonda bebazitereka bebazireta abakachiko kebyokulonda baleta there forms za Museveni nibazitusa ku gundi ku tare center nibawereza nga tolina muntu nyomu ali mu district eyo district number tolina muntu ebyaro biri so remote otuuke Karamoja district emu kujetololo okujimarako wetaaga boda okutambuza ate ne boda nayo wali wetuuka nekoma nga waliwo emiga egitaliiko na gundi kuuga okusomoka okudda eri awo wonna okudda ku kyalo ekirala mulina kuuga okugenda ku kyalo kirala nombite byokusaaga mwe nikati feno nga tukyali mbya muzannyo muri muzannyo zegenda n'entundula n'engamba wesimbyewo ki nzira bagamba nti omuntu omutegeevu bino okulonda kuno yandibadde akuvaako buvi kwanga tonajolaga tomanyi kiri mu kyalo tokimanyi Prime Museveni ali so facilitated to the extent nti bw'aba agenda e Kabongo wano asimbira wano sawa 5 mu State House n'atuuka e Kabongo sawa 6 mu sawa emu aba atuuse kubanga alina facilities zonna alina ennyonyi na munkanga alina buli kimu kyonna bw'aba ayagadde ogenda kukola ki bw'agenda omuntu gwe weesimbye naye tosobola kuna same kangari Kabongo ngava Kabongo ngagenda na kapiripiriti ngava na kapiripiriti ngagenda ebusia gwe kikwetagisa okutambula mu district ezo kyandi kwetakisa emyezi egyo 3 chokato jirina bano bakuwa 2 bakwa myezi 2 zena ku 6 okukola campaign mu gwanga lyonna kati bwoba mwe bintu bino temusobola kubichalenjinga nimugamba nti naye nedda this is unfair negwe mujaye empapula gundi ya JM empapula namawulire ne bakuba gundi ya JM empapula na empapula zijayo zitwarawa where are you taking them ekiri mu byaro batiya oteno okutya orukurabako boti sente bozi bagala ate sente ze umaro kuzibawa abagundi ne bajja abasirikale ne bakusangawo gwani yakwadde orukusa leta empapula leta biki emigo ne gitandika ovayo olina ebinubule ne sente baziridde byonna ndokuswara kusemaso ga mukyalawo hantu wava wako gambye nesimbyewo abaana babaye ya kusomero dadi yesimbye kuba president Mr President naye ngwe mukono ofunye ya dogumu okumawo boti noga ebintu byagala ndaba mukati aba university ndaba muna yakamala sine yo mukaga mulimu mukwano gwange mawejjo wa boda ay oswara waka ewamwe je bakuzara no swara mbasezarabo wanga bashitegede nti empapula wazijeyo no swara eri mukyalawo owawaka oba mwami wo no swara ne kuna abaana nayo no swara narundi bakugamba dad what happened obagda mataba kuza mu ruzungu dad what happened obadda muki omukuba bukubiruyi oruyi bo manye bizibu byo obusungu bwo lino bwo manyi bwe bufanana
bw'ova mu kalulu bw'otaweera ofa bw'ova mu bino byonna if you are not serious ofa gundi waali general gundi biraaro omulamu simulamu tumukunde yabira yaddidayo kuba MP mwekankubuulire bono bayinza okuyiya akalulu noba nga toli biddamu toli biddira n'obwoli bw'ofaanana otya ekiri mu kyalo ekiri mu bintu bino owulira ng'ensi ekutamye bagenda ne bakugaana kuyita ku luguudo olulungi bagamba yite eno n'olyoka oseerera omala ennaku ezo basindika motoka tezigenda buuza Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akugamba n'olwaliro ntaddayo yaddayo naye ne disitulikiti ndowooza zatatuukangamu ne kaakati gwe kankubuulire naye mwe mukimanyi nti ebyo byonna mubigenda mu bino kukyaliko disitulikiti zikyali ku mugalo Prem 7 zeyarangirira nti ziri mu mugalo mu covid tagujangako mukimanyi ne kaakati tokkirizibwa kuzituukamu mumukyali wano kwebyo bintu bikolamu the whole process is completely vague omuntu gwe batwala kukola ebyokulondesa ku district omumanyi tomumanyi yafuna atya omulimu ogwo ani yamutwalayo bamutwalayo akalula akawegwa arangirire gwe osanga bamujja katebe emyaka na myaka ali awo gwomanyi abantu abali ku district ku district kuliko DPC ani yamutwalayo era avaawa waliyo deputy we waliyo OCCID district CID yavaawa waliwo mumyuka we tulina district engineer tulina district water officer tulina district health officer tulina district education officer tulina district simanyi biki tulina district abantu bali ku district but simanyi chief administration officer simanyi chief finance officer bonna yabatwalayo bava mu area emu bonna bali awo nenge yabatwalayo si yegwe tomanyi gye bava bonna omulimu gwabwe kulaba nga bakola ki nga baprotectinga president automatically kubanga bagifuna mu bukyamu kakati bonna bajjudde awo box zive eno zonna ez'akakiiko k'ebyokulonda nga nsibe tokkirizibwa kugisumulula ne baziteeka mu loole ne zigenda ku district bwe zituuka ku district neeweereza ezigenda ku polling stations gye zigenda naye tomanyi ezisigadde wali obululu bwe bagenda okubala oba zeziri ezisigadde wali oba zeziri ezigenze tomanya kubanga tolina buyinza busumulula gundi eyo kubanga tetubeera na internet kati bino biva biti ekkalamujja ne bitutuukako eno kankubuulire bannange mbwe kambabuulire ekiri mu byokulonda kizibu kyovula Dr. Besigye omusajja oyo nobwanaafiira mukomera naye musajja Dr. Besigye nobwanaafiira eruzira naye musajja teri byakulonda wano teri kulonda wano ekiriwo kuyisa buyisa bivuru naboolaba bonna abatambula nti simanyi bategeka byakulonda byakukola ki bagezaako okubanga bakozesa chance eyo basobole okumubulizinga akasente mu bantu bakozeseeko obutonotono obusigadde babwesigalize mu nsawo zaabwe bali ku mirimu naye tosobola kati Uganda tugisobola omusajja Uganda nikubuulira Uganda omusajja yagikwata bwati kati evudde mu ngalo ze eri wansi w'ebigere agitaddeko ebigere bwati agirinyeeko ye Uganda yagikwata n'agijja mu ngalo kati eri wansi w'ebigere agirinyeeko atambula nga bw'agirinyeeko n'ayimirira nga gy'alinyeeko Uganda tolina kyosobola kukola nze nkubuulira amazima ekisobola gwe okugamba nti gweosobola okukyusa Uganda eno ng'oyisa mu kalulu tekiriiyo awakana nti awakana agende mu kalulu ate tatukabirira nti bamubbye akalulu tebakabba kwolwo ogwogenda okulonda bakabba dda ebbanga lyonna eryemabega lyagwadda luli nali nkugamba juzi nenkugamba nti mu Kampala basaze bakansala ababadde 9 mu Kampala kasisiye babasaze bagenda kusigala 40 naye 45 5 kumpi 5 ebifo bya bazigaziza kakati tubuuze abadde bakikira bakansala abasatu kati waliwo anti tubuuza abantu bategeera bakimanyi waliwo akimanyi nti bagaziyiza konsegundi zaabwe waliwo akimanyi abantu bakubisa ebipande bali mu biki
wabadde obuuza n'ogamba nansana nagenza okulaba ebipande nga buli omu yenna akubye ebipande nansana muli ebipande kakati weebuuze akuba ekipande akuba kyaki abantu kati byababuzabuza abantu tebamanyi kye bagenda na kulonda nasanga ebipande bya Kawempe South nabisanga mu nansana municipality looyi nga yatimbye okuva eri ewuwe nayingira nansana municipality abantu tebamanyi nawe balina okutimba tebamanyi ensalo za constituency tebamanyi ensalo za gundi za polling station oba ebyaro tebamanyi batimba butimbi abaana batimba abapangise geno ntimbire ebipande omwana n'alyoka asimba ekipande ku nyumba ne ku luja akiteekako ogenda okugulawo okisanga ku nyumba nga kwekiri owulidde Zambaali yeewoze buli wamu wonna wonna omusajja anoonyeza ebipande azirabako Bulasio Bulasio ali atya nansana ate ali atya kiki kyali bwe nansana omanyi bwe yenkana nansana otambula n'okoona ku Lwero n'okoona ku Nakaseke n'okoona ku gundi eri yonna Mpigi oli ku nansana eyo gogimanyi bwe nene okufuna ebipande byetoolwa nansana yokka oyinza okukola ki bwe nakugamba negamba nti omusajja akozesa sente za PDM weegaana wano nenze ebintu mbambira sente maama we akola mu katale mama wa Zambaali eggulo limu baali babawadde sente za PDM n'akwata akakadde n'akawa mutabani we n'akaleeta mu NUP n'agamba neeyemye ngenda kusasula obukadde 5 ndeseeko akakadde bakyamubanja obukadde 4 kubanga abalala abaleeta ez'owamu milioni 2 milioni 5 milioni 10 zibaleeta omulundi ogumu ye Zambaali NUP ekyamubanja obukadde 4 gavumenti modo ya Museveni nakata mu opposition nakaleeta n'akateeka wali maama oyo yakamwa bukorokoro nga bwe yakafuna yakawa Zambaali yatunze ne poloti ya maama we badde wano olaba bw'oyambuza ova ku kooti ey'enabweru noba nga ayita ku kasaawe yingira nga ayingira munda awo poloti badde ekyengulu wano bwati yagitunze miliyoni 4 alinawo yadde 10 yagitunze miliyoni 4 alina yadde 10 Kawesi yatunze poloti ya miliyoni 9 alinawo yadde 10 nansana eyo gy'olaba waliyo ba Henry Lubowa barobaani bonna bajuddeeyo naye nansana eyo gy'olaba nga bweri amaze akatuna muggulu mbuulire kigenda mu maaso endowooza Zambaali bajjamu olw'omutima gwe ate omutima ki Zambaali mukristaayo munange nnyo era mwakolako naye nnyo twasoma naye n'okusoma naye amawulire kumumukaati naye omwana oyo omutima gwe si mulungi saagala gamba nti mudi campaigninga naye alina omutima omubi oyo Zambaali Bulasio Mukasa nebe yakola nabo ku CBS bayinza okubuulira noga nti oyo mwana ali bwati ne bwati ozigwa wakola naye ku capital kakati bwe abaana bona tubamanyi kale nze musabira agende mu maaso naye gy'okyogenzemu okitegeera ne baki abantu bamugeraageranya nnyo okufaanagana kazi bwe Bashiri Mbaziira anti era bwe bitu bwe biri bw'anamawulire bonna bonna bagenze okwesimbawo yadde ne mwenaale mugundi baavuddeyo bakomyewo mbuulire yagenze n'akomawo. They have let us down. All journalists have completely done nothing. Mbuulira anaakoze ekiriyo Joyce baagala emityano gundi omuwulira emityano omuwulira Bashir Kazibwe byakola wabiraba ani muna mawulire omulala eyakozeeko kitegeerekeka Zambaali tasobola kukola kitegeerekeka tali bwe kiriwa kyogamba asobola okuwangula naye nafuka nga Kazibwe talinza na kuwangula gundo gita kusaaga gweyo gundi eyo tuguma ate tokyusa bibalo gundo gita kusaaga eyo Zambaali tasobola kuwangula nansana owange kale awangule baba nawangula nze sifaayo oba awangudde naye nze kyenjagala okugamba njagala bana byabufuzi tubale kyemugendamu mukitegeera kyogenzemu okitegeera gwe musajja gwe mukazi gwe empapula ze weetise gyozitwala omanyiyo oba gwe kikuvudde muno ogamba nti eddalu ne likulinnya ekyeddalu kire kyakwata gundi ono omuyimbi naawe kikulinnye katodduka ogamba ogenda kwesimbawo oludda wa wandisigadde ng'owagira maniyu ng'owagira asenooyo ebirala n'obivaako genda mu kibanda okuba engalo zo ng'okubira maniyu abali ebungereza nireka kuleeta eddalu wane eggwanga kati eggwanga liri mu buwambi lyawambibwa lyaggwa kyovula muwooza aluddewo n'okulwa kulangirira nti nze kati am the one in control kubanga tuyinza omugjawo otya buli kimu kyonna ze nkugambye kuliko omujaasi buli wamu wonna kuliko omusirikale buli wamu
nobogenda ministry simanya agriculture extension services genda operation werese creation nira basirikale ate bane botuka muniro okuwandisa national ID basirikale baliyo kakati gwe genda mu internal affairs olabe mu internal affairs olabe musirikale ali mu internal affairs awo wojo okumanyira bonna ba director simanyi bichi migration simanyi bichi byonna basirikale bonna bajuddawo genda ku migundi ku mipaka gundi zino borders olaba musirikale ali ku board genda yo naye ate tekikugana kwe kugunda okwo nti bw'oba ofuluma kati ng'ogenda Kenya olina okusasula emitwalo 18 ey'ekagundi kano ke bayita ka yellow fever naye ng'aba Uganda bazikujjako buli muntu osasula ka yellow fever ka mitwalo 18 oba bakukebedde oba tebakukebedde ukasasula 18 olina okusasula emitwalo 18 bantu bameka abafulumaawo sente zibeera zijjudde zonna zikoze ekyo naye ziragawa ne mu budget ya Uganda teziriimu obubbi buli awo n'abasirikale bennyini be babikola ebyo bali ku borders zonna eza Uganda. Owaye ekiri mu Kampala wakati wakitegeddeko kiki omwala gwe Nakivubo yakukubako ebibaati abantu bavayo ne besansa abagala Lukwago tugenda omaliriza nga Lukwago agamba nti ate kanso ya Zahara Luyirika yewagwa kakati babiveeko bya kanso ka Zahara Luyirika kubanga approve y'omwalo ogwo bagiteekawo nga Sebagala yaki nga Sebagala ye meya ne bagwa omwalo ogwo bali bagwadde Sebalamu bali bagwadde Kitayandwe bali bagwadde waliwo omugaga omula Drake Rubega be babikolako ne bamala ne babikyusa naye kye twebuuza mu kaseera kano who is Hamu yali ye mugagga waawa bwebanga emyaka 2 bwakola approve ogamba nti omwalo ogwo bagugire Hamu yalina emyaka 15 agamba alina 35 wakayitawo emyaka 20 kakati ye yafuna ate approve eyo kubanga nema tena approvinga nema mbo ya approvinze ya approvinze di eyo ya approvinze nema di yafulumiza ekiwandiko gegamba te approvinga ngako kati twagala kumanya Hamu yani mateeka ga Uganda toyinza kufuna kintu kya Uganda ekyeggwanga nga toyise procurement process yayitawa mu bantu bonna. Hamu yafuna ekisawo kye Nakivubo ekisawo kye Nakivubo kya Uganda War Memorial Stadium tubuuza yakifuna ate akifuule Hamu Stadium ebyo byonna kirabika Hamu ono ebintu byandibanga sivye ebintu bya Museveni direct mukozi nga dikoyi mukozi kubanga toyinza kufuna Nakivubo yonna ne mutuuka n'okwokya abantu ne mwokya akatale kagundi ne mukokya emirundi ena ne mumala ne mukatwala ne mukazimbako kakati agenda kuzimba omwala gwonna naye nga talina kiwandiiko kyonna ekigamba nti gavumenti baamuwa ayise mu procurement process President Museveni ate Lukwago tali mu KCCA President Museveni yakola ki yawandiika n'agamba oyo muwadde Zahara mumuveeko mubalwa ya President Museveni kadiri nnyo Tugume mubalwa ya President Museveni yeraga nti amwe yamugambako ebyo President Museveni yamugamba atuukirira abakugwa babitegeera obulungi bamwagwa ahead ye talina buzibu omanyika kati omuntu bakugamba nti Zahara kanso ya Zahara erimu aba NUP 9 ku 10 99% of councillors ba NUP kati osobola otya okunenya Zahara nga te ba councillors mwebali 9 bonna ba NUP omanyika kati abantu anti kakati bwebanga yakubiriza bano bonna tubajeyo aba NUP bonna nabo babonerezebwe anti kakati nedda ekyo nze kankubuulye kino temuleeta bya bufuzi mu kintu kino ekintu kino kirimu omukulu yakirimu ng'omanyi KCCA abantu ba President Museveni abamukwatako abali mu KCCA omanyi ali mu human resource mu KCCA mwala wa Museveni yennyini gwazaala Rio Dota yali mu human resource mu KCCA yali kulutinga abakozi kibiwadde kimwe lwaki tumunoonyereza mwe muli bannamawulire bufaanana batya kati Siteoro KCCA Zahara bino bava mu ngalo ate Zahara akoleki wade batwadde ne list y'aba kansala abasayininga n'abatasayininga bonna tebalina buzibu ate balina buzibu ki bwe bali bagenda kugaba ekisawo kye Nakivubo baana baavaayo baani tekyagenda
yo mwara gwe na kivogo gogamba nti ogunenyezaako Zahara obadde ogukolera kochi gwe nga gwe gubadde guyamba ki NUP oba muntu wa Kampala teguyina kati gwe kiki kyoliko onenya Zahara ng'omunenya kuki nze saagala muntu aleete ebyobusiru ebintu bigenda mu maaso ebisinga obungi ebyetaagisa ebirungi ebiyamba bannayuganda byonna byonoonese nga muli awo mulaba kakati muli ku Zahara nkugambye basalako bakansalazi kumpi 5 tonayogera yadde gwe opposition okugamba abantu nti ebitundu bino okimanyi nti abantu bakubisiza n'ebipande mu bifo bye bajjawo okimanyi ekyo kati waliwo agamba nti kati Yesu anta agamba nze ngenda kukike naye nga ekifo waali bakijjawo naye tewali amu wagirabyeko eyahamu sinagiraba eraga nti omwalo ogwo gujja zimbibwa kati omwala nga guzimbiddwa waggulu awo wazimbibwe nga eringa resting place owumuliramu n'otuula ka wifi weekali oli ku simu yo ine ebyamaguzi byo byolinda that is the plan era kye baagala tutuule eri ku mwala enakivubo tewali walala basobola okuplaningira omuntu wasobola okutuula mu Kampala tunatuulanga eri mu mwala lwaki kati hamu kimuyamba ky'okutuula ku mwala Olina yebuza nti ama agenda kufuna mwati afuna mwati nga nze ngazimbye buzimbi resting place abantu bagenda gisasulira tebagenda kola ki mwekamba buulire mmwe mulowooza tuli basiru mulowooza Bannayuganda basiru naye haamu abo bahaamu abo begendereze muna business ng'okola business teweeteeka ku gavumenti okulaga nti gwe ebintu otwala bya bwerere ogulabinga if you land grabber naawe ojja kugenda n'abo abagenda okugenda muve ku nsi eno Prem 7 takyalina myaka 10 nga president wa Uganda. Tokulanga business ng'omanyi nti egenda kumala myaka 10. Twanga ng'avuddewo tugenda kuteekawo akakiiko kanoonyereze ebintu ebyo nawe abifuna otya. Tugenda bibajjako. Abantu batuta ebintu bya Uganda byonna babitute. Batwala UCB ne bagitwala. Ne batwala ettaka lya Shimoni wali wansi ne batwala. Ne batwala buli kimu kintu kya Uganda kyonna bakitutte. Ekiri mu Uganda Airlines kyo kyowulira. Byonna biri eyo. Bagula ennyonyi kampani yaggalawo tebakyasobola funa spare. Tebakyasobola. Gundi abagamba danga tanafa. Omugenzi gundi ichuri. N'abagamba nti ennyonyi eyo tena spare. Era girinya ati your own cost. Yafa bamuta naye ennyonyi tena spare. Kati which kind of a country is this? Febintu batubira abantu bagamba manji nnyo bagula bichupuli ekola loss okusinga teina magoba gekola kyokka abakola mu Uganda Airlines basasulwa sente ate nze sinza kulinya Uganda Airlines sisobola esawa yona kigwa mu nyanja oba nekikuba wali nekigwa wali byonna bipampagali biri awo katugenda kola tutyofuna spare ekikulu Uganda kwegamba bannange simanyi nakumanya simanyi lino eggwanga lyo lyafa abantu bajja mu bujja abagenda ne balwana emyaka 5 basoloozeza nga bwe baagala buli kimu kyonna ate bakyasolooza emyaka 10 twandijibalekedde ne basolooza in the alternative batugambe tukyabanja twakasolooza sente ze twali twagala twakasolooza obutabalika bwe buti tubanja obutabalika 5 tuzinoonye tusolooze tuzinoye tuzibasasule naye bwasi ekyo tubaleke bayikuule golodi bayikuule tini bayikuule amafuta bayikuule buli kimu besasule mu myaka 10 bave mu Uganda bagiveemu badde bali tutereze Uganda otherwise tetunawe tulaga eggwangafu buli kimu kyonna kifu ne Bannayuganda bafubye bakola bya kisiru olabira ddala omuntu akola ebintu ebitali ne mugenda timujjayo empapula tonna na kyakujja tonna za chapati ngode ijjayo empapula Tugume ngo tabuse abantu basiibule tubasiibule kuba kati ndaba otuse kati ntabuse kati ntabuse Tugume tugomye wano sagala osuka omuntu n'ogenda bakolera buli kintu kyonna ne baleeta katara abantu banywa ebintu bitategeereka simanyi kituzi simanyi biki simanyi abantu banywa ebintuntu bonna batabuse emitwe gitabuse buli kitundu ky'otuuka mbogera muguleta mu bendo sangayo ebyokunywa byayo ogenda mpijo sangayo ebyokunywa byayo tomanyi gye biva simanyi manyi gaki amanyi munoonya gaki musangayo ekyokunywa mbu kyanusu 5 munoonya gaki oli ku mulondo oli ku mukama n'ayamba onywedde ku buubu onywedde biki kituzi biki byonna tonoonya manyi ge kyali okugagazaaki bonna bazadde obwana amaaso gonna gamyuse gavudde amatama bonna emitwe giri bwegite enviiri ziringa eza steel wire obwana bwe muzaala bwana bufaana batya beera bulungi mweraba Tugume wano ne tugume tutandikire abakuume